oli ku BBS telefine yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda ku mbuga enkulu wano e Bulange Mmengo we tusinziira obbaweereza. Osuze otya ssebo n'ennyama? Mukama yeebale gwe gwayazise obulamu n'oyita mu nnaku enkulu ze twakakuba amabega ate kaakati wetegekera nkuuka omwaka nga gugwako. Enkuuka gwe mukolo omutongole oguli kalenda y'Obwakabaka era abantu ffenna kaakano amaaso tugolesa mu nkuuka ennaku z'omwezi nga 31. Pulogulaamu omuvubuka wa leero, pulogulaamu eno yaweebwayo eri Obwakabaka bwa Buganda eri minisitule y'abavubuka ekulembera Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo. Kaakati ate wansi waayo eri ebitongole bingi naddala ebyabavubuka ng'ekya Buganda Youth Council ekikulembera omukungu Beeka Ssejjengo n'olukiiko lwe. Emirimu mingi egikolebwa mu bavubuka. Omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yasiima gube gw'abavubuka era bingi kaakano bye tukola byonna biri mu bavubuka kuba be basinga obungi be balina amaanyi okukyusa buli kimu. Kale omulembe gw'abavubuka ku mulamwa gwennyini ogwo olunaku olwaleero nga tufundikira omwaka nnyina omuwandiisi mu kitongole kya Buganda Youth Council ekikulemberwa omukungu Beeka Ssejjengo. Omuwandiisi ono omukulu ye William Kijjambu. Muyise olw'okuba ye yawandiika yakuuma ebyafaayo byonna mu bavubuka n'ebigenda maaso ajje atusiigire ekifaananyi wa ekitongole ky'abavubuka ekituuse. Ssebo oli ku telefayina ensi ekula bulungi. Nsaba obabuuzeeko abatulaba n'abatuwuliriza. Neyanza nnyo muganda wange birimu ye matovu abalabi baffe aba BBS telefayina njagala okubalamusaako mwenna ate ne mbakulisa amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okuyozaayoza bonna abalina ebirungi batuuseeko ate ne nakuwalira wamu n'abo abalina ebizibu byayiseemu tubakwasa Katonda mu kiseera kino abagumye ate abalungamye. Wow. Ng'ogenda mu maaso ku mulamwa gwennyini nti temubongoota kwe tutambulira kaakano agafa mu bavubuka ng'omwaka gugwako. Mukama wange neeyanziza engombo tobongoota ekyasa ennyo mu bavubuka naye ndowooza twagala okwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyatuteekateeka mu mubaka bwe kwogera okukwali mu bubaka bwe obw'amatikkira ag'omwaka guno era ng'agamba abavubuka obutabongoota mu buli kyonna kye tukola obutabongoota. Njagala nnyo okwebaza abavubuka engombe abaagifunamu ate emiramu emirala mingi nga buli kye bakola bakikola nga bateekamu amaanyi. Okubongoota kitegeeza okubanga kintu okikola kasoobo naye buli kintu kye bakola abavubuka babadde bakikola n'amaanyi era kitukoze bulungi omwaka guno bingi bye tutuuseeko ate era yatuwa amaanyi amajja nga omulembe guno yagukwasa abavubuka be okulaba nga tuguddukanya. Wow. Ye Mukama wange ali ku BBS telefayina ddamu mu ddakiika ng'emu omutemeetemere ebitongole wansi w'ekibiina ky'abavubuka Buganda Youth Council. Buganda Youth Council tuluyita olukiiko tabamiruka olw'abavubuka mu Buganda olugatta ebibiina by'abavubuka byonna bye tulina bingi mu ebyo mulimu ebibiina nga Nkoba za Mbogo. Kino kiri mu matendekero. Nkoba za Mbogo tulina Akaliba Akendo mu sekendo eza wansi. Tulina ebibiina nga Akezimbira bibiina bino by'abavubuka. Tulina ekibiina Kabaka mu Nnyango, Ssuubi lya Buganda, Buganda Bumu n'ebibiina ebirala bingi ebyegattira mu kibiina mu buweereza buno olukiiko tabamiruka nga olukiiko luno lulungamizibwa minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone olukolebwa mukadde waffe Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo. Era tukoze bulungi nnyo okulaba nti buli kyonna kye tukola tulungamizibwa bulungi mu mbeera egyo. Ate era olukiiko olwo lulina basentebe b'amasaza abatwala abavubuka. Bwe tuva eno waggulu
tubeera ne basente b'amasaza. Basente b'amasaza tulina n'enkiiko zaabwe. Tulina basentebe b'amagombolola. Tulina basentebe b'emiruka n'okutuukira ddala ku byalo. Lwe lukiiko luno oluwumbalumba abavubuka mu biti ebyo byonna mu mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku byalo kutuukire ne waggulu. Mu kiseera kino ssentebe wa Buganda Youth Council, ssentebe w'abavubuka mu Buganda y'omukungu Baker Ssejjengo. Ani amuddirira awo wansi? Nga obuweereza bwe buli olukiiko lwaffe lukulembera mukama waffe Ssejjengo Baker, omumyuka we ye Kavuma Derrick, ne kuddako awo Ssaabawandiisi, ne kuddako omuwanika Evelyn Nambogga, kuliko omukubiriza w'olukiiko olwo Mwami Abbe Ssennyonjo, tulina omwogezi w'olukiiko Council Zimbe Zefania, tulina munnamateeka Vivian Namale n'abantu abalala bangi abaweereza mu lukiiko olwo okulaba nga tuddukanya emirimu, okulondoola emirimu egikolebwa mu bibiina ebyo byonna okutuukira ddala mu masaza wansi. Ali ku BBS Telefine akulaba nga tufundikira omwaka. Gwe nga Kalaani oba General Secretary, kiki kye weemunyumirizaamu gw'abadde akuuma ebiwandiiko kuba alipoota zituukira ku ggwe okuga nti kino kisobodde okukolebwa mu bavubuka? Mukama wange neyanziza kyoga nti kino tetulongoose. Omulama gwa puroguramu eno bwe guli bikoleddwa mu bavubuka mu mwaka guno ogwa 2023. Bwe twali tukwasibwa obukulembeze twawe obuvunaanyizibwa obw'okuzimba obukulembeze mu bavubuka. Nira essanyu okutegeeza Obuganda nti mu bbanga lye tubadde nga tuweereza tusobodde okuzimba obukulembeze bw'abavubuka. Luli ekiseera twalina obukulembeze emabega nga bukoma ku masaza, nga tuva eno waggulu obukulembeze bwe tulina be bassentebe b'amasaza ab'abavubuka n'enkiiko zaabwe nga bukoma wali wa pocket. We bukomaawo. Naye mu kiseera kino tutuukidde ddala ku magombolola, kati obukulembeze bw'amagombolola amasaza gonna 18 bujjudde. Bassentebe b'abavubuka ku magombolola n'enkiiko zaabwe bujjudde obukulembeze. Mu masaza agamu tutuuse ku miruka n'ebyalo. Era wenjogerera kati amasaza gonna ebitundu 6 ku buli 100 tutuuse ku miruka. Era mu mwaka guno amasaza nga Ssingo, Jenva, amasaza nga Kyaddondo, Ssese gatongoza obukulembeze bwabwe obujjudde okutuukira ddala wansi ku byalo. Ate era omwaka ogenda okutandika bassentebe b'amasaza amalala enteeka tegenda kujja nabo batongoza obukulembeze bwabwe. Ekyo kimu ku byo ate era kikulu nnyo. Kira kisobola okwenyumiriza mu mwaka guno tusobodde okuzimba empaka z'emipiira gy'amagombolola. Gyali gyatandika mwaka gwa 2022 we twatandikira. Ekigendererwa ky'emipiira gino kyali kyakulaba nti abavubuka baffe okukunga abavubuka baffe okulaba nga basobola okujja mu buweereza n'okutuusibwako obubaka obuva embuga. Nti waba nga tulina obubaka bwetwagala okutuukawo, abantu bangi abaagala ebyemizannyo nga basobola okujja mu kukuŋŋaana awo ne mu ssanyu ate bafuna obubaka obuva embuga. Mu ekyo tusuubira nti bwe tuba tuzimbye bulungi emipiira gino egy'amagombolola nga gisobola okuliikiriza emipiira gy'amasaza, nti kyandibadde kirungi musaza ttiimu bw'eba esamba abavubuka okuviira ku byalo, ku miruka, ku magombolola bafune omutima ogwo ogwagala essaza lyabwe. Kati okwagala emipiira gino kitandika mu mipiira gino abavubuka abagye bakoze ki? Beteekedde. Ku mwaka oguwedde amasaza gaali 12 agasamba. Naye omwaka guno amasaza 18 gasambye. Kati ate ku nteekateeka eriwo amasaza gonna gamaze dda okwewandiisa n'okuleeta byonna ebyetaagisa nga bagenda kutandika ku luno mu mwezi gwa January nga 27 oluva mu nkuuka batandika okuteeka. N'olwekyo ekyo kyamaanyi nnyo, kibadde tekiriiwo naye abavubuka bakitaddemu
amaanyi. Weewaawo. Mu bimu ku bikoleddwa era tusobodde okuzimba enkolagana obumu ne bannaffe ebitongole ebyenjawulo n'okunyweza enkolagana eyo. Omwezi gye njagala okuwa gwe mukago gwe twakola ne BBS terefayino okulaba nga batuwa puroguramu eno era twagala nnyo okwebaza ennyo nnyini ddala abakulembera ekitongole kino batuwadde buli we tugenda batuwa amawulire. Enkolagana yaffe yeyongedde kunywera bunywezi era puroguramu eno tukyaza abavubuka buli lwakuna ekiyambye okusitula abavubuka omutindo gwabwe ne bakola okulaba nga tubiteeka ku level endala. Mu mbeera y'emu n'ekitongole kya CBS FM nabo batuwa puroguramu buli lwakusatu okuva essaawa 9 paka saa 10. Abavubuka bateesa ne bafuna ebirowoozo ebirungi nabo bennyini beezimba ng'abantu. Weewaawo. Oli ku BBS Telefayino eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda, puroguramu omuvubuka wa leero. Ndina omwami ono William Kijjambu. Oli mukungu oli mwami? Ndi mwami mukama wange. Eyo omuwandiisi wa Buganda Youth Council era nga ye kalaani omutongole w'ekibiina oba ekitongole ekyabavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda. Atuyisizaamu ebisobodde okutuukako ne pulaani oba n'enteekateeka ezinaddako omwaka guno gwe tugenda okuyingira. Awo nnyini mukulu Kijjambu ebyo byonna okubikola abavubuka bateekeddwa okuba balina kye bakola naddala abavudde mu matendekero oba mu masomero. Kuba kati bwogera ebyemizannyo teri muvubuka ajjamu wantambula tigenda kusaza kabe wagombolola yeetaaga okulabika obulungi, yeetaaga okulya obulungi, yeetaaga keya time akubire okulaba nti emirimu gya Kabaka gitambula mu bavubuka. Ekigambo ky'okkola kino ekyokkola okyogerako ki mu bavubuka omwaka guno gwe tukuba amabega? Mukama wange kyokkola njagala okwebaza nnyo owekitiibwa minisita owekitiibwa Robert Sserwanga. Atusinkana nnyo enfunda nnyingi naye buli watusinkana atukubiriza omuvubuka okubaako buli omu ofunako kyayiikiriza. Bw'oba wasoma busomesa nga nze, bw'oba wasoma busawo, bw'oba wasoma kubeera munnamateeka, kiki ekyenjawulo ky'osobola okukola ng'oggyeko kye wasomerera? So nze mu nteekateeka eno tukubiriza abavubuka baffe tubadde tukitandiseeko omwaka guno okunookolayo buli masaza abavubuka abeerwanyeeko abakoze ebintu ebyenjawulo ebitali bya bulijjo era twagala okukubiriza abavubuka mu mwaka ogujja tugenda kuteekateeka emisomo egy'enjawulo egikwata ku muvubuka bw'asobola okweggya mu bwavu n'okubaako ebintu ebirala byeyeekolera ng'oggyeko byakola ki byasomerera. Ndowooza enteekateeka eno buli muvubuka gy'ali okubaako ekintu kyayiikiriza kyasobola okukola ekisobola omuwa ensimbi ne bw'abanga talina nga tatukiri mu layini byeyasomerera. Katugeze oli mu luwummula nga ggwe. Kati ndi mu luwummula. Toli ku ssomero. Siri ku ssomero. Naye ki ky'osobola okukola mu myezi gye n'ebiri? Myezi ebiri ekitundu. Nze ndi mulimi, ndi mulunzi. Kati obulimi n'obulunzi tugamba nti kigatteko ku byokola. Bw'oba tosobola bulimi genda mu bulunzi. Funa ky'oyiikiriza buli omu ekisobola okuwa akasente akusobola okuyimirizaawo mu mbeera eya bulijjo. Weewaawo. Ekyo kitwaliramu abaana abawala n'abalenzi? Kitwalirawo abaana bavubuka bonna. Era njagala okwebaza nnyo waliwo ebitongole bituyambyeko nga Buganda Law Institute. Erina enteekateeka gye yataddewo era bemu ku bannamikago baffe bateereddewo abavubuka okuyambako abavubuka okubaako kye beekolera kye bayiga mu nnaku okuva nnaku z'omwezi 9 bajja kwewandiisa ku Buganda Law Institute. Buli muntu bamuwadde buli muvubuka okubaako kyayiga omuli okukanda eŋŋano, okubekinga mu bukugu si kukolerera, okuba bulooka n'ebirala skills ezo obukugu obwo obw'enjawulo Buganda Law Institute yatuwadde buwi ng'abavubuka. Nolwekyo kino kituyambako era okugattako kyeŋŋambye enkolagana eri ennungi gye tuyina n'ebitongole eby'enjawulo ebituyambye okulaba nga tubaako abavubuka buli omu kyakola ki kyayiga. Weewaawo. Tuli ku BBS Telefayino naawe kwoli tubaweza tusinzira ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda. Wano embeera ya kiddedde, mbeera nzikakkamu ya kiddedde,
tenkitegeddeko nti wano ku lw'Emityana kuva e Buloba abantu mufunye ekire ky'enkuba Mukama yeebale olw'ebyo weewaawo. Ebyobukulembeze obyogerako ki ng'oggyeeko enteekateeka eri okuba n'abakulembeze b'abavubuka kuva ku miruka gombolola kutuukira ddala wansi ku byalo bane waggulu obukulembeze eno obwo bulala abavubuka Ssaabasajja Kabaka yatugaa twenyigire mu bukulembeze. Ekyo kituufu nnyo. Ekyo kyogerako ki? Okwogera ku ky'obukulembeze bwe batugambye okuzimba obukulembeze politics kubanga abantu bano abakulembera abavubuka abantu betukulembera be bamu era ndowooza mu paalamenti tulina abavubuka bannaffe abava mu buweereza buno ate nga bali mu buweereza obwa central government. Tukubiriza abavubuka baffe bonna bwe tugamba nti tuzimba bukulembeze mu bavubuka n'okubateekateeka n'emisomo egigenda gye tutwalayo tuba tuteekateeka abavubuka abagenda okubeera mu bukulembeze ku mitendera gyonna ekiseera nga kituuse si mu buweereza buno obwakabaka bwokka naye kubanga abantu betuweereza bonna baki be bamu era bajja kusukkuluma mu bannaabwe bagende ku mutendera omulala okola ki oguweereza. Tukubiriza abavubuka abaffe okwenyigira mu bukulembeze nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatukola ki bwe yatulagira bonna tubwenyigiremu tusobole okulaba nti tutwala n'okuzimba ebitundu byaffe gye tukola ki ne tuwangaala ne gye tuva ye Mukama wange. Ng'oyongera okutematema ebisobosa okutuukibwa ebyobulamu bwe twogera ku byobulamu omwaka guno waliwo ekintu ekitabadde kya bulijjo twakuza olunaku lwaffe olw'abavubuka mu Buganda lwali mu ssaza ly'e Bulemeezi naye ekyali ekyenjawulo ennyo mu bintu ebyakolebwa mwalimu ensiisira z'ebyobulamu. Ku luno okwawukanako n'emyaka egiyise tubadde n'ebyoto bino byatambulira ku miramwa abavubuka okwerinda akawuka ka mukenenya tuzimbe ensi yaffe oba okwekuuma. Omuvubuka omulamu yasobola okukola era emisomo mingi n'ebyoto bitegekeddwa okulaba nga abavubuka abaffe babasomesa okulaba nga beekuuma nga balamu ate n'okuba nti benyigira okwekebeza endwadde ez'enjawulo. So mu byobulamu olunaku lw'abavubuka lwatukola bulungi nti lwasisimula abavubuka bonna mu Buganda ne batandika okwejjanjabisa okwekebeza kubanga ensiisira zakolanga ki zabeerangayo. Mu byoto bye twategeka amasaza agasinga obungi gategeka ensiisira z'ebyobulamu. Mu nsiisira zino abavubuka beekebeza abavubuka waliwo abalwalanga amaaso ne babajjanjaba amaaso n'ebintu ebirala bingi. Mpozi era ku bimu bye tutuuseeko omwaka guno twatandika ekittavvu ky'abavubuka gye tuyita investment club nga twagala ekittavvu kino abavubuka basomoozebwa nti emirimu mitono ne tugamba nti bwe tuba twekutte ffenna ne tukwataganira wamu tusobola okuzimba banka eyaffe ey'abavubuka ffe ne twewolanga ssente gye tuyita investment club zino singa tuzikkiriza paka ku masaza twatandikira eno waggulu naye mu masaza kitandisa okukola ki okutuuka nti omuvubuka akwata akasente n'akatereka akasente ako bwe katuuka ekiseera abavubuka ne babamu kye bakola ekyaki ekyenjawulo. Ndowooza mu byafaayo tutandise okulaba abavubuka abaagala tebadde tebalina mutima gwa kutereka naye omutima ogwo bakoze eki bagufunye era ebibiina bye tukola nabyo biri wansi w'abavubuka ng'essuubiro za Mbogo Sacco giteekateeka emisomo ne basomesa abavubuka ngeri y'okulaba nga abavubuka batereka bafissa kye bakoze ne batereka ate ne basiga weewaawo. Era waliwo projects ez'enjalo zitandiseewo oba ebintu ebikolebwa mu bavubuka. Waliwo amasaza nga Buddu, Mawogola, Mawokota, Singo n'amasaza amalala gatandiseewo projects zaago. Mawogola bo balina mmwanyi, Mawokota balina mmwanyi, Ekyaddondo batandika balina project y'ekisaawe, Singo balina olusuku nalwambuddeko emabega kaawo nga batandise n'okutemamu ki emmere ne batunda ya Christmas. Nolwekyo bino
singa nabikkirira ddala paka mu magombolola ne biva ku magombolola ne bituuka ku miruka tusuubira nti obwegassi buno bujja kuyambako okulaba nga abavubuka bejja mu bwavu. Weewaawo tulina eddakiika nga 2 mu kitundu. Tibiyinza kuggwaayo. Bwe kiri. Naye nsaba owumbewumbe. Nga mpumbawumba n'amaloboozi ag'enjawulo eri abavubuka. Omwaka guno twakuza olunaku lw'abavubuka nga bwe nkugambye twatongoza ennambika y'abavubuka mu Buganda. Ennambika eno egenda tulambika abavubuka nga batukola ki bwe tutambula. Njagala okwebaza nnyo Oweekitiibwa Ssekabembe yatukulembera mu nnambika eyo. Njagala okwebaza ennyo Obwakabaka butuyambye nnyo otulambika nga bukulembera Oweekitiibwa Mukama waffe Katikkiro ne baminisita be. Naye Oweekitiibwa Robert Sserwanga njagala kumwebaza nnyo kubanga abadde kumpi nnyo naffe era atulambisa mu bintu bingi. Twagala nnyo okwebaza ebitongole ebitukwatirako mu buweereza buno. BBS, CBS, Buganda Law Institute, Buganda Land Board, Lubiri High School, Mutesa 1, ebyo bitongole n'abantu ssekinnoomu abatuyambyeko okulaba nga tuggusa obuweereza bwaffe. Nja okwebaza nnyo olukiiko olukulu olutaala abavubuka mu Buganda n'olukiiko Tabameruka gye tuyita Buganda Youth Council lwe lutuyamba okutulungamya ebyo buli kye tukola lukireeta mu lukiiko ne lutuwa tugende mu maaso nakyo. Nja okwebaza nnyo babaami ba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera gyonna, abaami b'amasaza, ab'amagombolola, emiruka, kubanga batuyamba otunondera abavubuka abo abalungi. Weewaawo kati nsaba osibule. Nga mmaliriza njagala nnyo okutumira nnyo abantu baffe abavubuka baffe be tuweereza nabo mu buweereza obw'enjawulo n'okubajjukiza nti ng'abavubuka buli mwaka twewummuza. Olunaku olw'enkya tugenda kwewummuzaako ejjinja tugenda tuwummuleko omwaka gubadde muwanvu. Weewaawo bwe tuveeyo tusibire mu nkuuka. Bwe tuveeyo ate tusibire mu nkankwa. Kankwerekere. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sijja kusukkako wano okuggyako bbaga nti enkuuka tobongoota 31 ffenna mu Lubiri e Mmengo. Baagaliza akaseera akalungi nga mwekuumira ku BBS Stefina. Katonda abakuume, nze musajja Kabaka abirimu ye matovu, Ssaabasajja Kabaka awangaale.